Kale biterevu bw'oba otuuse ku vidiyo eno kitegeeza nti office owa 221 omulina wamufunye naye butya bw'omuinstalinga ku kompyuta bwe buzibu bw'osiŋŋaanye. Tugendagenda mpola mpola mu by'okuyiga bino naddala specifically nga tuyiga butya bw'oinstalinga office 221 ate era omulayisensinga otya lifetime n'abeera nga tasobola ku expiringa, tasobola kugamba nti your Windows activation something bingi abasinga bemutera okusiŋŋaana. So omufuna otya oba tomanyi bw'omufuna osobola okugenda ku Google oba n'ogenda ku website ku Google n'onoonya Kaneo Technologies Africa website yaffe. Bw'ogenda mu archives za Windows software no scrollinga wansi eyo ojja kumulaba Microsoft Office Professional 221. Bw'onaamunyigamu ajja kubikkula, ojja kuscrollingira ddala mpaka wansi ku bottom ewali download button. Wansi ku bottom download office. Yes, ajja kuleetera page ya office. Page ya office eno eriko version za office endala mpitirivu naye ffe twagala 221. So bw'otuuka ku eno version, njogera n'abo abatamulina, bw'otuuka ku eno version ya 221 kilikingamu ejja kubikkula page ya download ya file weeri. So kyenjagala wekkaanye oba kyenjagala okutegeeza kiri nti teweetaaga creatinga account kweno system oba kweno platform wa office kwali. Gwegenda bugenzi direct wano ku download. Weetegereza office ono azitowa GBM ne MB lusanvu, so kimanye nti oyo data ajja kuba consumed. Bw'omala okumudownloadinga eno zipped file, bw'omala okumudownloadinga kati ye process gye tugenda ogendamu. Teweetaaga creating account, we downloadinga budownloadings era bw'anaamala ojja mulaba mu download files eza computer. Bw'omala omudownloadinga ojja kuba nga olina file bwet ne bennasharinga nabo okugeza ISO file oba tomanyi kika eno nja kuzinyonyola ne ekyo tusooke tukiveeko essaawa eno. So bw'oba ogirina essaawa eno nga file yo yeeno yennyini Office 2021 version eno eya 16.0 something nja kunyonyola version bye bujja n'esimu eno video gi right clickingeko. Bw'omala ogi right clickingako waliwo wano video esomesa how to install WinRAR. Oba tolina WinRAR ku computer yo mu installing ate following naffe jangu wano ku option ya extract files straight. Okola otya right clickinga jangu ku option ya extract files. Bw'onaaginyigamu ejja kupopinga menu eno, ejja kupopinga ka window kano, ogende wansi straight ogambe nti okay. Yes, ogambe nti okay. Extracting a file. Extracting kitegeeza ki? Software asinga oba files esinga tuzitambuza ku internet nga tuzi packaging oba tuzizipinze. Tuzitambuza nga tuzizipinze okwewala oyinza okwetuusana nga aba ku computer yo kubadde kwekiwuka kati mu folder mubeeramu files mpitirivu kiyinza okulyamu files ezimu. Kati okwewala ebyo byonna ensonga lwaki software oba files ezimu tuzitambuza ziri zipped oba ziri packed. Kati kino kye tukola kubeera ku unpackinga oba ku unzippinga okusinziira ku kika kya file eyo. So ojja kwesiŋŋana nga file zonna sharing oba software yena gwe sharing ku website yange ali zipped oba ali packed. So olina okugenda maaso n'omwanzippinga osobole okumu accessinga freely nga tali zipped. So ekyo weetaaga okukimanya bw'obanga obadde tokimanyi. So kemale okwanzippinga ate tugende maaso n'okugirunninga oba okuginstallinga.
bweba emaze okwanzipinga oba oku unpackinga ojja kulabayo folder mu location eyo yennyini. Bweba badde mu download ojja kulabayo folder endala etali zipped. Eyo folder gy'ogenda genda maaso n'okubikkula. Bw'ogibikkula munda ojja kusiŋŋana mu file ng'efaanana bw'eti. Kiraba? Kati file eno gye tugenda okuraninga. Double clickingeko, double clicking ko clicking emirundi ebiri oba right clickinga ogambe nti open. Ana ngenda kukwata kiboko nzije nkukube. Ejja kutwalamu ku budde naye njagala obeere patient. Yes, ebintu ebisinga ebya IT bya kubeera patient. Bw'obeera oli mu bwangu ebimu oyinza obutasobola bikwasaganya. Ate saagala kuddusa, njagala buli process ogirabe olw'ensonga nti process nkulu. So eri mu kuloadinga, katulinde loading ejje. Erese window eno ndowooza ogiraba. So eri mu kuinstallinga. Njagala tubeere patient installinge bulungi software waffe ate tugende ku mutendera oguddako tulabe kiki ekyetaagisa. Ejja kuleeta Windows endala nga zifaanana bwe ziti. Yes, beera patient era ogireke. Beera patient gw'ogyetegereze bwetegereze mbadde nkulaga Windows ejja okuleeta. Ya tewali kizibu gwe just gyetegereze wetegereza installing mpaka weenamaliriza. Gwe waliko omala okunyiga mu customer bw'omala okunyiga bw'oti mu double eno setup ebisigadde tunula butunuzi leka kompyuta ekola ogwayo ate mpaka ng'emaze okuinstallinga. Pozi gwabonaabona ne Windows updates n'ebirala nga computer is slowing down. Noonya video ngenda kugirinkinga wansi mu description. How to disable Windows updates. Ate ne video ya ka software yako. Video ya Office ono, link ya Office ono ngenda giteeka wansi mu description. Ate ne link ya ka software kali akakuyambako okujjako updates eza Windows nako ngenda kateeka wansi mu description. So oba omwe oketaaze ate ng'oketaaga kyenkakasa dda naddala balina Windows okuva ku Windows 2.10 okudda mpaka ku 11 ssaawa eno gwe tuliko bingi ebigenda mu maaso ng'oba oli awo tobyetaaga ate ne bikucyankalanyiza kompyuta. Naddala abalowooza okupdatinga abalikako updates za Windows 11 eziri latest ziri mu challenge. Yes, challenge ezo tuziyita bugs. Yes, ejja kutwalamu ku budde naye giwe obudde ogyetegereze si bbanga ddene ziyinza obutawera na ddakiika 10 era ndowooza olaba wano ng'ekulaga nti nno installation successfully finished. Era bw'emaliriza bw'eti wano ereeta kyewandiise nti buli kimu kiwedde gwe nyiga closing. Bw'omala ne folder yaffe gye twagize tugiclosing. Kati tugenda kukola kye tuyita creating shortcuts okuziteeka ku taskbar wansi wano. So nja kunyiga ku Windows key either ku keyboard yange oba wano nzije noonye Word. Ngenda kukozesa Word nga okumutestingirako ngenda ku right clickinga nzije mu option ya more pin to taskbar era ndowooza omulaba wano aze wansi ku taskbar. So ngenda munyigamu okumubikkula for the first time. Kyannaku nti owange azze nga okay abikkudde. Kyenjagala tusooka okukola the first time kanziremu mubikkule olabe. For the first time kyenjagala tusooka okukola ojja wano wansi ku account n'ojja ku updates
disable updates. Lwaki tu disablinga updates? Ekitu disablinga updates kasita office waffe abeera ng'akola bulungi. Package yaffe yonna jjukira mulimu Windows, mulimu Word, mulimu Excel, mulimu PowerPoint, Access. Bw'ebeera ng'ekola, iffe tetulina nsonga lwaki twandibadde online nga twa-updatinga version eno oba office waffe. Ekirala owangazze wano ng'alaga nti naali activated. Kino kiri bwe kityo olw'ensonga nti previously era mbaddeko ne Office 2021, so registration yange eraga nti ekyaliko. Naye gwe omulundi gw'onaasooka omubikola ajja kukuleetera wano ng'akulaga nti nno Office tali activated. Process tugenda giyitamu yonna okola otya okumuactivatinga. Ngenda kumuclosinga. Bwe mmala omuklosinga, jjukira nti ka update kano oba ka abasinga mukozesa ekigambo crack which is sounds log, naye njagala ogende naawe okole research. Activate in Microsoft yagiwa universities okusobola okuba ne access ku products za Microsoft newankubadde nga sinsasulire. Bakaita ka KMS kwe kali ku website, ne link nayo ngenda giteeka mu description. Genda okadownloading nako kubanga ojja kukeetaaga ke kokka akagenda okuactivatinga Office ono oleme kuba na buzibu. Yes, so bw'oba okafunye nako era ojja kufuna zipped file, ojja ku right clickinga ogambe nti extract files ngera bwe twakoze ku Office. Otya ojja ku right clickinga ogambe nti extract files, ogambe nti okay. Nze olw'ensonga nti gyekali njagamba yes to all, olw'ensonga nti mbadde nyina file eri extracted. Ojja kasiŋŋaanayo munda. Bw'okasiŋŋaanayo munda, ngenda kukarunninga nga administrator. Ngenda ku right clickinga run as administrator. Sorry, kabadde kabikudde dda naye obwedda kabikulira ku extension ya screen endala. Nina screens 3 wano ez'extension, so kabadde kabikulira ku screen endala. So we kabikula kajja kubikula window ng'efaanana bweti. Kati ffe tujja genda tukozese option esooka eno waggulu. Yes, tujja kukozesa option esooka waggulu. Era nayo bwe tunaaginyigamu ejja kubikula another window. Kyenjagala wekkanye kye kino, oyinza okwesiŋŋaana ng'oba Windows Defender wo bw'okabikkudde popins oba n'akuba error. Windows Defender yennyini ojja munyigamu. Nze siirinaayo error eyo, naye bw'onaaba gw'ogifunye omunyigamu yennyini n'ogenda n'ogamba nti no allow, n'okalawinga okubeera nga karunninga. Bwe katarunninga tekajja kusobola kuactivatinga Office waffe. So wano tulina Windows activation ne Office activation. Ffe kye twagala kyekyo kye tuyita Windows activation. Omanyanga Office activation era mwe ngenda okunyiga. Bw'onyiga mu Windows activation, Office activation kalina okwemyula mpaka wansi we kanaatulaga nti product successfully activated. Ndowooza olaba wansi wano kalaga nti product activation successful. Njagenda maaso nka closing. Kyenjagala okulaga kye kiki. Abantu abamu batera okuba n'obweraliikirivu nti ate bwe mbeera nga naactivatinga, simanyi bwe mbeera online ate eddamu okufuna license zange okuggwako. Ekyo kijja mu ngeri emu yokka. Bwe bw'obeera online n'onyiga mu updates no updatinga, you lose the license, you lose the previous license. Olw'ensonga tewasasula direct to Microsoft, toyina Microsoft account. Microsoft buli lwogenda online kati products zaabwe bakebera eno computer ID tugirina, ono user tumulina yasasula akozesa products zaffe. So bwe bacheckinga all that whenever you make updates, bwe bacheckinga ebyo nero ojja kwesiŋŋaana nti Office ojja genda omubikula ng'alaga nti no tali licensed. Nendowooza olaba computer eri ku internet essaawa eno, giraba
era eraga nti office ali activated era nsobola ogenda mu maaso ne mukozesa nga bwe njagadde. So tumaze okumuinstalinga ne tumala n'okumu activatinga, buli kimu kiri good to go. Yes, buli kimu kiri good to go. Office waffe 2.21 akola bulungi awatali buzibu. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna osobola okukinteekera wansi awo mu comment. Bw'oba weetaaze kuyambibwako oyinza ogamba nti nze process eyo nyinza obutagisobola, so oyinza okuwetaaga okuinstalingira physically. Sobola okusiŋŋaana abali Kampala, okwetooloola e Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo. Nsobola okujja office yo ku mulimu gwo, office ono ne mukuinstalingira, oba wa ttiimu yange ajja namukuinstalingira awatali buzibu bwonna. So tusinkana ate mu byokuyiga ebinaaba bizeeko. Bye.